Kale mwebali nnyo kubanga mutwegattako nze Waso Emmanuel muli mutya mikono gyange nsuubira muli bulungi mwebale okubanga ate mukwasaganya emirimu n'okubanga muwangaalirayo. Njagala okubategeeza nti bannamasaka bavuddeyo ne bategeeza omwana omuwala amanyikiddwa nga Justin Namere ne bamugamba nti Namere basse kumwebaza okukola TV era ne bamuteekako amateeka n'obukakulizo ne bamugamba nti yandibadde abakolera kintu kimu eky'ebbeeyi n'akwata bannamasaka bonna okuli n'omwana wa Kenzo n'asobola okubanga amuteeka ku TV. Amawulire gategerekeseeko nti omwana omuwala ono Namere Justin yasobodde okubanga akola TV esoose mu Masaka nga TV nemanyikiddwa nga TMTV. Justin Namere gyasobodde okubanga azimba n'ateekawo era bano n'alabika nti yafuuse omukyala asoose mu ggwanga okuowuninga TV. Era bwe batyo bannamasaka bagenze maaso n'okubanga bamusaba bamugamba nti yeebale nnyo okusobola okubanga abazimbira TV era omunnamasaka omuyaga yamugambye nti Namere yeebale nnyo okutuleetera TV esoose e Masaka naye mumugambe emirimu agiwe abaana b'e Masaka kubanga naffe twaweerera abaana ate ne tubalera bulungi era abanyuma okuteeka ku TV. Tebakomye okwo ne bamugamba nti badde bamusaba akwate omwana omuwala amanyikiddwa nga Maya Musuuza ng'ono ye mwana ono muwala wa Kenzo ne bamugamba nti bamukwate bamuteeke ku TV yabakola TV yabakola program y'abaana bato. Bannamasaka sebo tebagaye bamugambye nti ogeza ne weetikka abaana okuva e Kampala weetikka omwana owaffe ow'oku ground Kenzo gwe yalera n'azimba asobole okubanga munnange yakola ku TV gy'ogenda okubanga ointroducinga. Justin Namere abatamumanyi yatandikira ku NTV yakolanga programs ez'enjawulo ne zimuleeta n'afuuka ow'amaanyi na theatre shows yakolanga n'avaako n'akolerako bwe yava ku NTV n'aggulawo company ye shooting company n'abanga yeekolera waaka oba muyite content ng'amutunda ku TV ezo ez'enjawulo oba okitegeera era n'aguzaako ababukedde n'aguzaako aba UBC yakolako n'aba Salt naye amidisi ng'akola ebyo abadde bit successful ng'obulamu bwe butambula wabula emu ku bizenga bisimbwa Namere bwe bulyaza amaanya obukumpanya obuyayaayo obwo era azenga agwa mu miwunyo buli kaseera tatayinza kumalako myezi 10 nga tomuliddeko ku police case ate kati gundi amubanja eno bamubanja kino wano yabalyaza amanya ate bano yabakola kiri bano yabakola bwe bati kale ne baba nga bali mu mbeera bweti okubanga atambulira naye nga ekyokubanga yakoze TV kyasanyusiza nnyo bannamasaka ne bamugamba Bulad kwata abaana beeka ogateeko ne muwala wa Kenzo bw'oba oteeka ku TV leka kwetika abaana b'e Kampala mubayita ku TV zaffe bwe bati omukyala Namere era bw'atyo asobodde okubanga ateekawo mileage era abatiimu ye ne bamugamba nti yakubye omwana omuwala amanyikiddwa nga Nakazibe Farida 1-0 kubanga babadde ng'abantu bamutendereza nnyo nga bamukomparinga ku Nakazibe Farida era bwe bamutendereza okubanga yamukubye 1-0 n'asobola okubanga akikuba ekintu n'akiteeka ku level kwalina okubanga akikwasaganyiza so bw'atyo ensonga bwe ziri Namere tumuyozayoza TV mayenda kuzino TV industry yafuuka nzibu katumusabire TV agizimbe nga bwe yagizimbye eyimirirewo ate banaafuuka omukyala asoose okubanga azimba TV mu industry eno. Nze Waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutwegattako